Omwaka 2017 gwe mwaka ogwaleta President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mu politics w'eggwanga Uganda. Era okuva olwo amagye, poliisi, SFC n'ebitongole ebyenjawulo byatandika okuba bannayuganda emiggo nga biringa ebikuba ekyokunsiko. N'olunaku olwaleero ampuliriza bwe gubadde wali ku offices eza National Unity Platform emakerere kavule nga mukwano gwange amagye gateevunya buteevunya nga munyeera. Kati mu mbeera eno laba President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bw'atebuse omusajja kubanga akatego yakategedde kuva ggulo. Nga bwe nakugamba nti mu National Unity Platform mulimu bambega ababegera ddala ebyo binaabaawo oba oliawo nga lwekigenda okubeera nga kibaawo, era nakino baakitegedde. Kati President waffe abadde ku kitebe kyaffe eri ewalala n'abaako ebigambo byayogedde abasinga mwabiwulidde dda mwabitegedde dda, naye nga mukwano gwange ampuliriza ono amaze n'atebuka omusajja era amawulire agasembeyo gamaze okubeera nga gakakasa. Ne bagamba nti olunaku lugenda kubeera lwankya ekibiina kya National Unity Platform wali emakerere kavule bagenda kugulawo ofiisi bwaguuga amakulu obukula amatoobuta. Kati mu mbeera eno bannayuganda bangi abazze nga bakoozebwa akagiri, abazze nga bakubwa emiggo, abazze nga babonyaabonyezebwa ne basibwa, abalala ne battibwa mu mbeera oba oliawo etawomesa nnakabululu. Kakati nno n'omusajja yali amanyiddwa nga Sweet Pepsi, njagala omujjukireko katono nnyo. Ono yali omuyimbi bambi eyakubwa emiggo abamagye n'afiirawo, era ono n'ayimba akayimba ng'akayimbira Mwami Museveni. Katukawulire katono nnyo tudde ku mulamwa. Nakajja mukunkuba migo gino kagamba naye basigwa ekyo kyotubuukisa eri ettima abantu bangi tugenda givaamu woba nkumbire eddireyo neerimire oba sumuzo negulirewo nebake genda mpola naye kikyo tubuukisa eri ettima. Ojja kunsonyiwa ampuliriza nze Eke Master oli ku Eke TV otimbira omuntu wa wansi. Eno ye National Unity Platform HeadQuarters wali emakerere kavule eyogeza abantu obwama era eviiriddeko ennugu n'okubeera nga abasajja bawulira bubi. Mu myaka 2 gyokka Nuupu ebadde emaze okuteekawo ekizimbe ekyo kyolaba bwe kifaanana ng'amatoobuta nga kinatera okubeera nga kiggwa. Kyokka mu myaka 37 Mwami Museveni eno ye head offices oba headquarters ez'ekibiina ekya NRM. Njagala olabe enjawulo ey'emyaka 37 ekyo kye kizimbe kye balina ku myaka 37 aba NRM. Kati mu mbeera eno abasajja mu basaasire nabo bantu bafuna obujja, bafuna ennugu, bafuna ensaalwa ne baga nti nedda tekijja kuggulwawo. At least katutaataganye omukolo ogw'okubeera nga baggulawo abantu ababadde bakuŋŋaanye oba beeteeseteese okujja tubasazeemu wakiri bategeke olunaku olulala abamu balemererwa okubeera nga bajja. Naye nga kyannaku nnyo era nga kiswaza mukwano gwange ampuliriza ekyo kyekizimbe ekipya ekivuddeko kalumanywera. Era President Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaliro awanze omuliro. Njagala ojjukire kansala eyakubye banne emiggo, ebigambo bimaze okubeera nga bivaayo ne bizuuka lwaki abakubye emiggo, era ono ayogedde mu bulumi obw'ekitalo ogenda kubeera nga akatambi okalaba. Kakati ate era mu mbeera yemu njagala ojjukire nti President Milton Obote eyafuga ensi Uganda alina ebigambo bye yayogera ku Mwami Museveni. Ono nga yakakasa nnyo ensi nti Mwami Museveni yali mu bunzi oba muyite omunoonyi w'obudamu mu nsi Uganda. Ono nga kyategeeza nti ono omusajja yali tamanyiddwa gye yazaalibwa era tamanyi gye yava era teyali nsonga nkulu ku biseera ebyo lwaki abonyaabonya bannayuganda. Sooka olye katono nnyo bigambo ya President Milton Obote omugenzi. Kati area where he was born is not effective, is not known, and is a refugee himself in another part of Uganda. So I really don't know what he wants. Whatever the wrongs of his case, wouldn't it save a lot of life and a lot of money to talk to him? I told you it is not a personal matter. Why do you think Museveni is all that important in this country? First of all, he's not a citizen. He's not a citizen. Where is he? He lost an election. He has no party which is viable in this country because he's a gunman. Your name is Robin. Do you remember the history of England called Robin Hood? I do. Yes? Is it worthwhile talking to Robin Hoods of this world? Kakati nno ng'omaze okumanya nti Mwami Museveni okusinziira ku baaliwo mu biseera biri ono nga yakatandika okubeera nga ameruka bagamba tebamanyi gye yava, mbu yali munoonyi wa budamu mu Uganda era mbu gye yazaalibwa tewamanyikiddwa bulungi. Kati ekyo nkikulekedde nze naawe mukwano gwange
ampuliriza wabula njagala omanyi twambula ne Hajimiti omusomi w'edduwa ennamba ye yenesembe ya 1515 ekizibu kyonna ayagala passport ayagala visa alemeddwa emirimu nga gyabula ayagala promotion amaka gayuga mukwano gwange mukooneko ku WhatsApp oba ku call ajja kusomera edduwa Hajimiti ennamba eri ya waggulu ya EKTV ayagala okulanga naffe business gikooneko tujja kubeera nga tukwatagana ku WhatsApp koka kakati no mu mbeera eno bannayuganda nga battibwa bannayuganda nga basibwa bannayuganda nga bawambibwa bannayuganda nga babuzibwawo ng'omaze okumanya obuvo n'obuddo obwa Mwami Museveni okusinziira ku president eyaliko mu biseera ebyo Mwami Milton Obote ng'agamba nti ono yeebuuza Museveni si y'ensonga si muntu ali important nnyo mu Uganda kubanga si citizen ekisooka tamanyiddwa gye yava musajja munoonyi wa budamu kakati weebuuze olowooza lwaki bannayuganda n'okutuusa kati bachattibwa ensimbi y'omuwu omusolo bagamba nti ebbibwa corruption alinga corruption enguudo ziremeddwa okuzimbibwa amalwaliro temuliimu ddagala amasomero gwennyini gakutte mu mbinabina nga n'abasomesa omusala gwabwe gwa buwujjo abasawo omusala gwabwe gwa buwujjo sooka obale embeera eno omanye nti president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kyayolekedde kinene nnyo era mu mbeera eno ffe nga ffe abamu twenyiga emitima kati mu kwenyiga emitima olw'okujjukira bannaffe abo abaawambibwa be tukyabanja na kakati katusooka tuwummulemu katono nnyo tukomewo ate Museveni okulwa mu Ntebe one drop this is unfiltered one drop gamba kifule sabula kuva mu independence tuli mu ntalo tekikanye ne Uganda okulala ntalo tuli gavumenti ejana ntalo era bagala okugenda zibeere bakikola batya bali aba Tanzania abakyusa nga tewali kulwana ntalo lwaki temukitandika abasebo bagamba kye kyabalwanyisa entalo lwaki temulabira ku Mandela eyavuga kimu n'atabendera muzeeyi Museveni okuwa mu Ntebe yegwaletedde Uganda okufugedde buli ayogerako bamufuula mulabe ze mwalo akatonze sabula kifule sabula ona ati okulonda kubeere kwa ekigambo Bobi Wine kirabe edduka ekigambo Kyagulanyi kirabe edduka abantu ab'enjawulo era nga bano bayivu bakenkufu bamwogeddeko ebigambo by'enjawulo bano abaamulabirawo nga yakayingira ebyobufuzi oba ebyobukulembeze eby'ensi Uganda ampuliriza ono waliwo omusajja avuddeyo n'agamba nti ye ne Mandela enjawulo zero nti Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu president waffe ne Mandela enjawulo zero era Uganda ejja kulwawo nnyo okufuna omuntu omulala alinga ono bwe tutakozesa mukisa kati gwe tulina ono ne tumutuuza mu ntebe y'ensi yaffe eya Uganda Mwami Museveni amaze emyaka 37 era ng'ekyamuleeta kununula Uganda kugijja mu mikono gyabo abaali abasibira mu bbwa naye ekyebuuzibwa ddala Uganda yaginunula era bw'aba yaginunula ye yagissa mu mikono gyani nga Mandela bwe yanunula South Africa n'akomawo n'afuga ekisanja kimu n'alekulira n'agamba nti kyandeeta kununula South Africa kakati sina kufuga bisanja bisukka mu kimu omukulembeze ajje Mwami Museveni kiki kyalagawo katulire ebigambo bino Robert Kyagulanyi nga yakawangula akalulu gaali matikkira mu lubiri ngendo mutunuulira ng'atudde ng'asoma akatabo akolongo w'okutu freedom nalina oweewange ne mugamba nno omwana ajja kuba wa bulabe nnyo kuba ayagala okumanya ne mugamba akatabo ako teri muntu akasoma ng'alina ensonga akasoma n'asigala nga mwangu bino byonna ebizibu by'ogenda olaba betrayal bino bikina biki byonna Mandela yabiyitamu bano nga bagamba ffe katuteese kino batuwadde kino tukole bwe tuti Mandela ng'agamba nedda era okumanya yalemerako kyekintu kye njagala okuwa Kyagulanyi n'ekibiina ki nti Barack Obama mu kuziika yagamba ebigambo bino ye mukulembeze wa Afrika eyasooka okuziikibwa abapulezidenti ba Amerika bana Nelson Mandela ng'ate batambulidde mu nnyonyi egi bana abaali bakyali abalamu naye ng'ali mu ntebe ye Barack Obama yagamba ensi eyinza obutaddeyo okulaba muntu afaanana ono gwe tugenda okuziika ebigambo bya Barack Obama mugende mubinoonye
mu kwogera kwe nga baziika Mandela yaga ensi eyinza obutaddayo kulaba muntu afaanana kati ku Kyagulanyi nti Mandela era ensi eyinza obutaddayo kumulaba ku lw'ekyo kye yateekawo n'ava mu kkomera n'afuga ekisanja eki n'agamba omulala jangu n'agamba ekyantwala mu bino byonna kwali kununula baddugavu kati ate ensonga kigiyempa was to liberate Africans nti balina okulemera ku kintu ekyo nga bw'otunuulira nti kasooka gavumenti ya NRM ejja mu buyinza twakafuna omuntu omu yekka alekulira mu kabineti yekka naye bwe mba mumulowoozaako muleme kumubuusa maaso Dr. Kawanga Ssemwogere ye yalekulira yekka omugenzi kati yakafa yataani omulala n'agamba n'atuuza press conference naganze bino sibitegeera kati kigambibwa nti abasibye Mwami Museveni mu ntebe mbu bwe bakadde n'abakyala wabula mu mbeera eno tuzze tulaba abasajja abakulu ababazeeyi n'abakyala abakulu ddala ababazeeyi nga bagamba nti nabo bakoowu bano nga baaliwo ne ku mirembe giri Ejobote Ejamini ko ssabakulembeze abalala nga ba Yusufu Lulebi Lukongwa Binaayisa ne Tito Kero Lutwa n'abalala kakati bano bavuddeyo olunaku olwaleero ku National Platform ekigituuseeko okulemesa okugula offices zaabwe wali eri ku Makerere Kavule ne bavaayo ne boogera ebigambo ebikambwe ennyo era nga bano bagamba baalina ssente baalina emirimu gyabwe naye yabasuula eyabazza mu kyalo eyabafuula abaavu emponga byoya yali Mwami Museveni ebigambo bino si byange mbikuwa n'obyerabirako gwe kennyini n'obyewulirirako n'omanya ensi otambulira gwakyaliisa ebijanjalo empiso nga weerabidde ntulina okukyusa Uganda tufuneeyo empya ekulukuta amatano mbisi gw'enjuki nze bwe mulaba nasuubulanga Dubai Thailand mumanye ekiruyi ekindi wano nti kati nze nyenjeera bwenjeeza okunoonyako okulya okunoonya emyera omusajja ono tibakabulwa nankomya lwakuba neetaba mu kaluka ka Ssebaana nga Ssebaggala bamusibye ow'ekitiibwa ekindi mu Amerika nze okwetaba mu kalulu nabuuza oyo biritwa Biden ye yali candidate wa NRM namubuuza ebibuuzo ebinaafeintinga ekyo kyokka kyekyamalira akalulu bwe kaggwa Ssebaana ow'ekitiibwa awangudde dippi tujaganya n'enzira n'enkuŋŋaanya obusente bwange bwonna n'enzira ye Dubai ne Thailand n'entikka emaali ekyo kyokka kwezibambege bantambulirako mu birwa ebyakulaale bantambulirako naye nabalabanga nga balina obusuuliri buno ne ŋŋamba abaana abamperekeranga abanga omusajja bano tebabanga bambega kozi balaba wenkolera omusajja tibakabulwa bamubuulira Baizeni ye yali Museveni kati yetikka bakabulwa tibakabulwa be bamubuulira nti nsumbula Dubai Thailand bagamba bankomye nze olwaleeta emaali sibbangako omusolo nze nalusira nasasulanga accordingly Baizeni ng'omusolo tugusasulira wali Ntebe olwamala ogusasula ntisse loole okutuuka mu kkubo wali ekajjansi ne banneekiika abavubuka baali babiri Katonda alibasasula bubi ne baŋŋaata okutwala ku 7 tenyina ekintu ekindi wano ogambye oli wa dippi nali wa dippi Baizeni kakati mawo ono omufere mawo atuuka n'abo banutubataali nabo mutima atuuka atandika okukola ki bakabulu alamuze ekibiina kyaffe ekyabajjajjaffe ekya DP tulaba akimukuza n'abakyoli batubuulira mawo atunda ekibiina owekitiibwa Kyagulanyi ono bwekumpita naŋŋamba Mami Winnie mujje tukole ekibiina ekyaffe bawa kibiina kyo kwe kuyingira people power yezadde ntuuku abange si butemu okukola ekibiina si butemu owulidde ne kati Museveni atwagaza ki tibakabulu otwagaza ki tulagawa tugoyingewa ekibiina kyewandiisa tugambako mu luzungu ekibiina kyewandiisa I don't have to talk in you can tell us brief English jajja baana bange munywere mu abavubuka mwe bannamawulire basiiba babatumya buli lunaku owulidde kakali zino mundaba ebyambalo byenanise mujjaga nti ono nalusiba mugaggaali abaana bamuganda wange babaganda bange buli lwe banjula nga bampa bamanyi ndi wa people power
nga bampa zino promesa ezaki eza people power kwekwenanika nti nze Agimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu nze nkozesa nkofu ku kyoto kuno namala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Agimiti nkozesa amazzi kunnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Agimiti nga mwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandiika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku nnamba 0752871515 kati gwe omuvubuka akyalimba-limbibwa kasooli nga enkoko nga tonaba kubeera ng'ozuukuka ng'okyali mutulo mwami Museveni twe yaleeta kyekiseera ozuukuke kubanga awooli ensi yavaawo dda awoolabira ebintu ffe twavaawo dda omukutu guno gwa muntu wa wansi nkusaba n'obwombe fine eno sooka ogiwe ekigalo mukwano gwange angoberera era ompya nkusaba subscribinga ku mukutu gwaffe okonene kadde tutambule ffenna mu waka waffe teweerabira omukutu guno gwa nkyukakyuka era oyagala okulanga naffe ennamba yaffe eri esembya 189 gikoneko tujja kulanga naawe kasente katono ddala kakati nno olunaku lw'eggulo embooka eyanyoose mukwano gwange ampuliriza wali eri ewakiso ku disitulikiti mbakansala ebigambo bivuddeyo njagala obyewulirireko gwe kennyininyini lwaki embooka yanyoose era oluvannyuma lw'embooka ena okunyooka kansala ono banne bamukolera ki era bamulowooleza ki biibino mukama katonda akunkuumira takumira mpeera akumpera ebirungi bye. Lunaku lw'eggulo kansala mu lukiiko lw'abakiso mumyuka Robert Segawa yavudde mu mbeera n'aweewuunyula banne kibooko ng'abalanga okulya mu kibiina kyabwe olukwe ne balonda ba NRM ne balekawo ab'ekibiina kyabwe wadde nga ba NUP be basinga obungi mu lukiiko luno. Ekikolwa kya kansala ono kyalese bangi nga beewuunya obuvumu bwe yakozesezza okuwewenyula banne kibooko awatali kutaliza ba kibiina kye n'ab'ebibiina ebirala era akatambi ke kasasanidde omutimbagano nga buli muntu akogerako bubwe. Olwaleero twogeddeko ne Robert Segawa n'ategeeza nga watagenda kuweera okutuusa nga abakulembeze banne bwe bava mu kibiina bakyusiza mu nneeyisa yaabwe. Bagamba suula omuggo oyo n'omwana ate omuntu kasita omugamba n'omuganga tawulira ekyo kyolina okukola era ndi mwetegefu singa baddamu okukola ensobi yonna ne batabe ba kitundu kyange nenga munnayuganda nga talaba kigenda mu maaso talaba bannayuganda bwe babonaabona ndi mwetegefu okujjayo kibooko kubanga twagenda mu kamyufu ka Nuupu ne tulonda abaffe be tulina okuwa akalulu naye babasudde olw'obusente obutonotono bwe babawadde. Ono agamba nti abakulembeze bangi mu kibiina kye basusse okwebuzaabuza ku nsonga enkulu ezikwata ku kibiina ng'okubakuba kyekigenda okubazuukusa. Ngaffe aba Nuupu mu kansa eyo tuli abantu 23 kyokka nga bano abalala ab'ebibiina ebirala bo bali 7 bokka. Naye kyewuunyisa nti ku bifo ebisatu bye twalonze olunaku lw'eggulo omuli finance, production ne social services ffe abanupu tetwafunyeko kifo kyonna. Byonna ebisatu nga abantu 7 be babigabanye era we naviiridde mu mbeera neŋŋamba tekisoboka kiswaza. Lwaki aba Nuupu batulyamu olukwe? Lwaki baswaza ekibiina kyaffe kya Nuupu? Ng'abaana bangi teri atamanyi abaana bangi basibiddwa, abaana bangi bafudde. Segawa agamba nti teyejusa kwewenyula banne kibooko kubanga basusse okuswaza ekibiina naddala bwe kituuka ku nsonga ekibiina kwe kiyimiridde. Okusinziira ku bantu b'abasibe engeri gye babonaabona n'abasibe olw'okuba nti bava nti bawagira ekibiina kya Nuupu engeri gye babonaabona sejjusa lwaki ekintu ekyo nakikoze ekyokubakuba kibooko. Sejjusa nakikoze nkimanyi siri muguwa ddala ntegeera bulungi naye bulumi bwe nnina ku mutima olw'abannaffe ababonaabona. Bo bakansala mu bitundu eby'enjawulo bawagidde kya Segawa okukuba banne kibooko nga bagamba nti bakooye okubaswaza. Omutulooza nti bannaffe abakulembeze abalya eno n'eno ne bakola ensobi ng'ensobi gye twalabye eyo yabadde ensobi ddala. Owa nsonga ki lwaki abakulembeze musalawo okuwaaba ekibiina ekirala mwenna mmwe ne mutafunako? Tukyatuukako e Lubaga nga tuli bakansala 64 ab'NRM 11 ne batwalako obwa sipiika era sipiika ali Lubaga w'NRM
bw'otunuulira kanso zonna eziri mu Kampala, Makindye, Nakawanawa, osobola okulaba nti kanso y'Elubaga yo ya njawulo, etambuza bitege. Kikola kya buswavu nnyo eri ekibiina kyaffe ate nakikola kyakulya mu nzirukwe. Tosobola kubanga oli munnakibiina kya NUP, mulina kye mukaanyizaako ng'ekibiina, mulina bakandideeti bammwe, ate abalala ne bajja ne bakola ebirala nga bye baabikoze. Akulira olukiiko olutwala bammeeya ne bakansala abali ku kaadi ya NUP okutolola eggwanga Emmanuel Sserunjojo ow'eddembe awagidde Kyasegawa okukambuwalira banne bagamba nti bakutogera enteekateeka z'ekibiina olw'okulya mu lulime ne mu luzise. Omuntu yenna asobola okufuna obusungu naddala nga ye amenyeka ne struggle ng'ate omulala alaba nga struggle agizze emabega. Ekiseera kigenda kutuuka ffe abantu baveeyo beerwaneko nga balwanira struggle. Mu bitundu bingi abakulembeze abakwata kaadi ya NUP beefuulidde bannaabwe ne balinnya mu kimu ne NRM ku nsonga ez'enjawulo era balonzi aba NRM ne baleka ab'ekibiina kyabwe nga kigambibwa nti basooka kuweebwa kyoja mu miro. Segawa afaananyeeko yali ssentebe w'e George Mutabaazi eyatabukira abalonzi n'abakuba kibooko ng'abalanga obutatekesa mu nkola biragiro bya disitulikiti. Richard Mwanje, BBS Terefayina agesigika.